Kale webale nyogenda maaso n'okubanga otugoberera amanya agangenze waso Emmanuel kumukutu Trust Media Uganda subscribinga. Nze waso Emmanuel kutusaka ensonga zinazi usual tuina Beaver Organic kwa Access Building Lubaga Road. Namba esimu 0752 nkaga abiri munya abiri momu sanvu. Ojja kuba mutuuseko. Mr. America. Sebo. Amanyi g'ekisajja we gali bulungi. Amanyi teri muntu atalina amanyi g'ekisajja. Anti gaba tegama oluusi. Akisinziira omuntu yenna ng'olina ssente ng'olina buli kimu ekyetaagisa mu bulamu amaanyi g'ekisajja tegabula. Tojja kuŋŋamba nti nno wasuze oli bubi wasuze bakubanja wasuze landiroodi akutwala misinde kontayina bagitutte tosobola namaanyi ga kisajja niye bwino gane bakwongezamu wa Beaver kituufu ekyo nsonga nkulu nnyo kuba buli kimu kigenda nakubanga kwongeramu so kati nkutuma gendayo bakuwa amaanyi g'ekisajja njagendayo naye amaanyi ago sigamba gasitule ebyoma okay omanyi nina akantu ke najja ndabako emabega kaawo baana balina jokes nyenje nnyo mpune boona oli ensawo y'ebinyeebwa amaanyi g'ekisajja amatuufu gali mu nsawo Sasa kusinkanako nange ndi musanyufu nnyo bade mazibanga kinga sikulaba banga lyetolodde ndowooza myezi ng'esatu twase mubeerano webalitambuze njinjikubi ogikubye bagamba amaanyi gennina ono wasswa alina amaanyi waliwo Kulaini Media Trust Media singa okuba omukulu nnyo akikwasaganya mu mugoberere mu following musajja muzibu nnyo alina identity ye yekka yefaanana yekka mukalukalu alina watunula mu kamera n'agamba kale bamusanze katono nnyo akagundi oyo naye ng'ogamba oti ndi musanyufu nnyo okubanga onsazeko olunaku lwaleero essanyu lingi nnyo wankubidde essimu n'omubuuza Doniasia ekiri ku TikTok kissa mutuku Oshegera. Why simanyi muleka mulina obukukuku bwammwe abo. Ayinza okuba ayagala kukuwa ku ssente naye nga sina muzudoniansi ajangompe ku ssente kuba ngambyo nno. Kale onakulala tukunzize okukyalirako ku nsonga za love issues. Abo abaagala ennyo omukwano n'abakunyumirwa manyi love yebezaawo ensi. Okitegeere. Mu bulamu bwa bulijjo ekisookera ddala mu bulamu ekintu ekisinga obukulu love. Omuntu yenna bw'akeera enkya n'ava mu love oba love n'eva mu muntu atandika okufuna ekitimatima. Kyekiriwo ekyo ekitimatima ekyo kimerawo ng'ogamba nti siina njagala sijja kwefaako sijja kwekolako najja azimba ekintu ekyo ne kitandika okucreatinga mu ye era bw'oba wegendereza abawala abasinga obungi n'abasajja abasinga obungi basingo abawandiika end tears abawandiika emitima gy'akaluba abakolibanga opostinze girlfriend wo tebakoma ku kyakubeera nti nno ekintu ekyo bakipostinga naye baba balina obulumi love eno erina engeri gyesayiningisa omuntu n'awulira nga alaba ensi tagirinaako buzibu wala ekigendereddeko wasswa nti abantu abasinga obungi mutera okulaba abawala omuwala ng'alabika bulungi anyirira oba ggayi naye ng'alinga ateesiiza ebizigo naye nga teyesiiga buzigo ng'azuuka ku makya nolaba nga shininga ng'alinga ateesiiza ebizigo love yebe emusayiningisa so oba nga toli mu love oba nga olina stress newe weesiiga akakebe k'ebizigo ojja kubeera nga yeesiiza evvu so love enyiriza fuba nnyo okulabika nga love togivaamu. Mr. America njagala okwogerako ku nsonga za long distance relationship abantu bangi balina omukwano ezo omukwano gwe wala bannaye gwantama omukwano gwewala oyagala nnyo omuntu gwolabakaawo naye kisookera ddamu byonna ekisuubizo kikulu obwesigwa kikulu naye long distance ogikuuma long distance relationship ogikuuma mu byonna ekisookera ddala time naye gwe time togiineeyo oba togiina kumbonabona gyolabambonabonamu ne content noyiriba okuva ku makya paka kankunyonyole kino wasswa teri muntu abeera bize ku mwagalwa we okakasa nja kuwayo ekyokulabirako kimu zikulema okukwata naye kankuwayo ekyokulabirako kimu dokita ali emulaga alongoosa obadde okimanyi nti dokita asobola okulekamu omulwadde ekiso n'adduka n'asindikira girlfriend wo omwagalwa we kamesi namugamba nti baby ndi bize n'addukawo tisi muto oyo oba mukabuyonjo n'amurecordingayo baby ndi bize n'addumala n'addayo olwolwala nga kyennyo teri muntu abeera bize ku mwagalwa we ekyokulala ekiyinza okukuuma long distance relationship
omwagalwa ono mu kifo ky'okumutayipingira omwagalwa wo ayagala nnyo okuwulira eddoboozi lyo anainze eddoboozi linkooya nsokutayipingira ebigamba nane nga sizibona eddoboozi likooya naye kisookera ddamu byonna ng'oli mu long distance relationship ng'oyagala okukuuma laaviyo omwagalwa wo tayagala bingi nnyo tayagala omutayipingira lukunkumuli wabula buli wawulira ku ddoboozi lyo oba n'omulikodingireko ka video ne bwezibeera eddakiika 2 oba seconds 55 kiina enkuuma gye kimukuumamu n'alabanga ali naawe kiina enkuuma gye kimukuumamu n'alabanga kwegamba oli wala nnyo naye kimwongera okumugumyamu naye ebiseera ebisinga abantu abamu bayitiriza otayipinga otayipinga kuno kulungi naye ate kwali badde kwa nsonga bugambo bubiri just love you biki twatugende so sikwata kumacha no wandiika nga wandiika omuko gw'ebbaluwa ng'omugamba good morning ngenda kugenda eno kola katono nnyo just recording a second 5 mugambe wasuze oti obulamu bugamba ki ekiro kyakuyisiza kitya osiibye bulungi obulamu bulungi walose ki kagamba naye atandika okuwulira nga tali yekka bw'onoobeera okwata olukalala lw'okutayipinga 24/7 abasinga obungi bakikozesa waliyo omwana ajja ofuna enamba ya girlfriend wo oba boyfriend wo ajja mugambe good morning wasuze otya ekiro kyakuyisiza kitya oli bulungi weeyagala ayina jjajjo kyusa mind ze okubeera nga yeesunga omulenzi ono gwawulira ku ddoboozi lye okusinga gwa typing obutayipinzi ekyo badde okimanyi mbadde simanyi mukama wange obanza okutayipinga kwadde kunsanyusa nnyo okutayipinga kwadde kusanyusa nnyo naye nkusaba okyuseemu naawe alaba programu eno wano kuwasa Emmanuel omwagalwawo anyumirwa nnyo okuwulira eddoboozi lyo era omwagalwawo bw'obeera osaba oti abantu ebisa ebisinga abalikodinga eriyo gayi nalikodinga oba omuwala nalikodinga wano mukusembe nakola owulira omukka ogwo gwassa guyina engeri gye gunyonyogera omuntu ogwo nagamba ebiseera ebisinga abawala abamu akulikodingira ka message mubutuufu nga tisi girlfriend wo oba n'abasajja biseera ebisinga bina abawala mutero biraba mubutuufu omuwala na awasembe eno nga badde kugamba oba Mr. America gyebaleko ngenda kukomawo kugamba ng'alinga ayina feeling kwekyo kati naawe olaba bw'otandika okufuna feeling omuwala ono bw'ayogeredde bw'ati abeera atya nga ndi naye nga muyina mu 5 kati ebiseera ebisinga mwenna abali ku kyeyo timu Saudi timu Omani timu Abu Dhabi wonna gy'osinzira abali London Boston Tokyo oyina ba followers bangi bonna okwetooloola ensi yonna ng'oyina mukyala we Uganda oba omwami wo ng'oba oyina girlfriend we Uganda munnanga ayagala nnyo owulira voice yo okusinga owulira typing boza sebo abantu bano okoze n'abantu bangi mu nsi yonna nkoze n'abantu bangi ku bonna baliwo abasinze okulimba bannaabwe mu bintu bya long distance relationship oli ng'ali awo abuzaabuza abasinze olimba ku side ki ku zonna kino ngenda kyogera nga kyawulenga bw'okitegeera ngenda kyogera nga ntulidde wano mu kamera olunaku olwaleero bassebo ne bannyabo njogera nga sikirumamu enamba gye bayita +971 +974 +9773 mpulira +966 abo bawala be basinga ogikozesa tugamba ku side ombuuziza ngenda kukuwa side zonna era bamanyi n'okupostinga oli n'agamba enamba +97 koodi eyo ogimanyiko ki so kiki ekibeera waawo nti beesuubiza ensi n'eggulu omuvubuka akusuubiza ensi n'eggulu nga muli ku kyeyo nakukubira pulaani yonna yonna nakulaga n'abaana nga mumaze obbazaala wadde tomulaba nga liiso ku liiso ng'abakulagirawo ng'abakulaga mu birowoozo ne mu neeyisa oba abeetitinga n'abakusindikira abakulaga mu birowoozo byo ne mu neeyisa oba mu mubiri kati omuntu oyo gw'obwongo bwo ne butandika okuyingiramu embeera eraga nti omuntu ono gwe nnina wabula kyebeerabira ekintu kimu nti abantu abali mu long distance waliwo kye tuyita excited okukyamuukirira nga oli ku kyeyo ng'olaba oli wekka ng'olaba bw'onootuuka essaawa 2 ez'ekiro essaawa 3 ez'ekiro tolina muntu agenda kukusangako kugamba nti hayi tolina muntu agenda kukusindikira kayimba kaliko ak'e-Uganda obwongo bw'abantu abo nja kugamba nti abantu 95 ku 100 babeera balimba era ensonga lwaki oli atuuka e Uganda n'essimu n'agijjako
naye nga balina promises nyingi ez'enjawulo nti obadde omutwaliriza ekyeyo nti atuuka eyo embeera ensi gyawangaliramu temulimu muntu ayogera Luganda. Goma kitegeeza emyaka 2 waswa ng'ensi gyogenda owangaliramu temuli muntu ayogera Luganda okuva ku Mande, wabula ofunye ka chance waliwo eddoboozi lya muwala nga lirikuuma oba lya mulenzi lyogera Oluganda. Eddoboozi eryo otandika okugwa nalyo mu mukwano. Ebiseera bisinga abantu bagwa mu mukwano n'ebifaananyi ku sayidi zonna. Yensonga nti waliwo posti nyingi zentera olaba nti mwesanga ku Facebook ne mwesanga ku social media ne mweyagala ne mumala okweyagala ne mwekyawa nga temwerabyeko, naye ng'ekisinga okuleeta obuzibu okwekuba obugoma ku imo. Okwekuba obugoma ku imo. Obugoma buleese ekizibu ba sister. Obugoma bwe buki? Obugoma gye tulage mu maaso tujja kuba twogera ku bugoma. Naye kankitangaze bulungi nnyo njogere kati ng'omusezi agula essowaani nti essowaani eno gye nguze ngenda girirako nnyama ya muntu. Bwaba omusezi waba agenda mu katale okugula essowaani agigula amanyi nti agenda liirako ki? Nnyama y'abantu. N'oli agimuguza abeera akimanyi. Obugoma ku imo kitwaliyise sex video oba phone sex. Nti oli asinziira mu kiyumba e Saudi Arabia oba Oman oba e Jordan. Kiki ekikolezesa akati k'ekibiriiti ng'okimanyi nti oluyiira lw'olina okwokya luli Uganda. Oli nadde eri ono n'akuuta akadingidi ono n'atuuka ku ntiiko. Kati mugenda okutuuka mu mbeera ey'ekiseera omuntu ono oba tokyayina kipya ky'omulaga. Aba yakulaba alabadda kati anoonyayo omuntu omulala agenda okukuuma feelings z'emyaka 2. Yensonga nti omulenzi omu oba omuwala omu asobola okutimo obugoma ku imo mu bumanyi mwenna baka oli nadde eri. My friend, sister, kino nkikubulira oliwo obujulizi nga njogerera wano Mr. America Uganda kuwaswa Emmanuel YouTube channel ne Trust ki Media. Omusajja yenna buli wookera enkya n'omulago obwerere bwo otyo nga omulazo obwerere bwo ng'ekituufu okimanyi bulungi nti mugenda twala emyaka 2 nga temweraba liiso ku liiso. Omusajja ono feelings zo zigenda kumuvaako asigale ng'atangatanga ng'anoonyaayo omusajja omuwala omulala agenda okukuuma feelings ze, kubanga kintu kino kiri nnyo mu ba sister. Kuba ba sister oba abakyala balina olugero olugamba nti woman has a jita oba abakyala balina jita ku mutima gwabwe bazaalibwa nayo gwe bw'ojja obulungi agikusunira. Kati yensonga nti lwaki otera okulaba nga nude pic zonna teziva mu basajja, ziva mu bakyala. Nti omuwala akola byonna bye yalikoze ngalaba kyalina okulaga gwe mubiri gwe. Bwamala okulaga omubiri ogwo oggwako kitwalise ejjakirizi oba eddoowo. Eddoowo limanyi? Simanyi taata. Eddoowo libeera ku banywi basigala. Eddoowo ng'owulira bw'oba tomaze kugira kintu ekyo bw'omala onnyo kasigala ako eddoowo ne liggwa. Kati onoonya omuntu alina eddoowo eddala. Era kino nina obujulizi 10 ku 10 abantu abali mu long distance relationship abeekuumye n'abaagalwa baabwe nga tebalaze private parts, tebabalaze nude sex, tebakubye bugoma ku imo mwe kimuyita phone sex, beesanze Uganda ne beewasa ne bemeetinga kubanga omusajja ono afuba nnyo okulabika nga alaba omuntu oyo musali omwo mulimu ki. Naye kisoboka ekyo? Kisobokera ddala bulungi nnyo gye bali abawala bali mu eddiini. Temutuuka ne mukowa emboozi? Tesobola. Abamu nkugambye nti bali ku 10 kuliko abantu 5 abasobola okumaintaininga ekintu ekyo era beerabye ne beewasa. Kyokka ate ekyo ne kigunjawo enjogera egamba nti abasajja bonna bali ku kyebulaba +971 gira bekola ki? Duka. Bulaba +974 gira bekola ki? Duka. Kivudde kubanga mubalaza abantu bano ne mubamalako feelings. Ffe abasajja tulina kye twaliisa omuzimu oba ghosti. Bwe nzija okukwana ng'olina kyonsanyusizaako ghosti y'ebentumye. Omuzimu ogwo nga buli butuufu buli wenda bafigayo mpulira nga sina mirembe. Kaseegu. Mpulira nga njagala nkukwateko olunaku olumu. Kati nkukutteko nga tondabyeko na liiso ku liiso. Omuzimu ogunnyambuddeko. Onzigyeko kiri kye mbadde ndiko. Yensonga ngenda kusigala nga ntambuza omuntu agenda okunkuumirako emmando yange ku mutwe. Omuntu agenda okukola ki? Okunkuumirako emmando yange ku mutwe. Ndirwedde
okusanga omuntu oyo mu meeting eliiso ku liiso mulabe kuba yakuuma ekyo ekindiko ku mutwe y'ensonga lwaki mubeera mu sexy muzimu gwe gubeera guli mu sexy era bwe gumala okukuvaako olaba nga mbadde nkolaki mbadde nfaaki kati gwe sister okutte obugoma bw'okuima omusajja omulaze buli kimu ebiyimba birimu buli kimu okimulaze tasuubirayo kipya feeling ziriyo zimwambuddeko kambuze ekibuzo kino bameka abakola long distance relationship eyo online yoko ne batuuka ne Kampala ne batuukiriza kyebadde beesuubiza ng'okwewasa either okwena mu sexy n'ebisigalidde baliko babiri 98 bali wansi bafokasa nkyogera nga sikirumamu era lwaki obatuuka ne Kampala lwaki either we Kampala ajjako essimu ye oba weweero neyekweka nabanga tamanyi nti wooli okutuuka owe Kampala okulabika nga ajjako essimu ye bombi buli omu kulwekiro ebisinga tabaye Kampala yeka oli asobola okujja e Kampala n'otuuka bweppa toddamu namuwuliza ebiseera ebisinga aba yamulimba naye nga ekikulu mu byonna nti omuntu oyo babeera beeraga bingi nnyo nga ne bona bomusinkanya amanyi bw'ofaanana amanyi omubiri gwe gufaanana amanyi n'ensunda emuliko kuba amukolera vidiyo amanyi n'akantu akakuli ku kkundi we baali bakusala ng'ozaala omwana that is why nti asalawo talabayo kipya nnyo kyagenda ku meeting ekyokulaba abalala babeera beerimba abalala babeera balina abakyala baabwe Uganda abalala babeera balina babba baabwe Uganda naye olw'okuba nti bw'abeera ku kyeyo atuuka n'abeerako omuzimu ogumwambala nga gumulaga ne gumuziba amaaso nga gumulaga nti omuntu ono amwagala gutuuka n'omumulimbisa mbu tolina musajja Uganda kuba ono omusajja owa Uganda gw'ayina tamuwa nnyo keya ate oli ali ku kyeyo munene munnaamuwa nnyo keya gwe Uganda obeera bize obeera ku mulimu gy'olimu owino olina by'okwasaganya olina by'okola ate oli ali ku free wifi bonna side zonna bali ku free wifi kati amuwa time eyo gye bamuwadde abeeranga omu aguzizza munne time gwe ne bakukuba ekiraka gobozze oba 6 oba 7 tebakuyinaako buzibu n'ogattawo bugasi kati mu kugattawo oli n'awamba kiri mu kuwamba kiri n'olabika nga ebirowoozo byaye bonna bibalimbye nti bagenda kwewasa naye nga abantu bagamba nti bagenda kwewasa omukyala yava e Uganda nga mufumbo ayina abaana be era yeesuubiza ne bbaawe nti bagenda kudda e Uganda ono agenda ayiye n'omusajja ayina kyekimu naye time eri gye beewa nti bonna bali mu nsi bonna bali abroad etuuka obbagatta ne batuuka okuba nga ebirowoozo byabwe bibalimba okubalaga nti bali kimu era bwe batuuka e Uganda ekitono nnyo abamu beerabako katono nnyo bayinza okugenda ne basinkagana awantu ne bamaliriza ekyo ekiba kyabali edda obwongo omu amugirayo n'ekyama abamu bamanyi n'oteekayo ebifaananyi by'abaana baabwe ku sitatasi zaabwe nga batuuse okuddayo okulabika nga bejja ku bantu bano ffe n'abamu tubalina bangi wanajja naggamba omusajja mmaze ekyeyo kyonna nkimaliza naye nina musajja wange e Uganda nkoze nti omwejjako ensonga nti abamu bakola ki amagezi gembawo omuntu oyo mufuule mukwano gwo naye ate kigenda mmunyiga nnyo kuba kitwala nnyo obudde bunene nnyo omuntu gw'oba ogudde naye mulaavu okumufuula mukwano gwo ebiseera ebisinga kuba obutakosebwa nnyo temwali badde nga mwava Uganda nga mwerabyeko buyiso kale batwalire bamu kati abavudde Uganda nga mwerabyeko njawulo ntono kirala ntegeeza wano tulonda ku internet abeesanze obwesanzi kati abeesanze obwesanzi mbeegayiridde nfukamidde ku magulu gange 2 kino kijja bazibwalira okukola naye ate ku 10 kakukoleko abantu 3 temwesuubiza bitatu ekyo buli omu asobola osuubiza mu buli kimu wabula tobeera 100% na muntu oyo ng'omakinga swambu mugenda kwewasa omuntu gw'otakwatanga ku gw'otasulangako naye nga tomanyi nti oba waaba yeebase ameketa amanyi oba afuluuta gw'olina bukakafu ki ofuna otya obuvumu okugamba omuntu oyo nti ngenda beera naye nga tomanyi nti omuntu oyo ayinza okuba awunya akagwigwiri okamanyi abantu tulina ensu za njawulo ffenna ojja kgenda obeere mu relationship n'omuntu gw'otalabangako naye omuntu oyo tomumiitingangako liiso ku liiso tomanyi oba yazaalibwa akagwigwiri lubeera lusu waliwo olusu olulinnakyo waliwo olusu olutali nnakyo olulinnakyo lwero lwennyini ate luba luwunya bulungi obadde okamanya akagwigwiri nkawulira ku gwe olaba n'ogoma omutegeredde wano kigambo kya Luganda kati mukwano gwandaba atulabisaawo eno wano kuwa Emmanuel ofuna otya obuvumu obupromisinga omuntu gw'otabeerangako naye liiso ku liiso nga tomanyi nakumanya nti oba bw'aba alya aswankula ng'ali mu kulya oba bw'aba alya emmere eyiika eno naye gwe omusuubiza ensi n'eggulu
nenga tomulabako omuntu tomusuubiza kale musuubize ku 10 musuubize 10% tujja kweraba tulina okwewasa olyoka obeereko naye tomanya anyiiga atya omuntu gwogudde naye mu relationship gwosanze ku social media omusuubiza ensi neggulu ku side zonna mwesuubiza naye omanye omuntu oyo nti n'abantu beyakula nabo tebamumanyi beyakula nabo tebamumanyi tebamutegeera bulungi kati gwata afubutuse eno omanye emizeeje omanyi kyoba n'okujjaeyo yasooka temula eri abaana bangi betusanga lakansi ekyanzi gye Uganda bawange yakola bwati ne bwati kati gwolina buvumu ki naddala twogedde ku kyempisa mu kwogereziganya wano eno enneeyisa omuntu gw'ogenda okuwangaala naye forever and ever gwe bagenda okugatta naye gwe gwosazeewo okulabika nga ogenda beerera naye olina okugoberera ebintu bingi osalirawo otya ku intaneti omuntu gw'ogenda obeera naye obulamu bwo bwonna bwonna basazeewo naye bafuna disappointment kuze nkugambye abasinga obungi bafuna disappointment nti byabadde asuubira ku muntu ebiseera ebisinga tweweereza ebifaananyi nga tubyeditinze ne tufuuka ba plastica nga tubyeditinze ne tufuuka ba plastica ekyokulala ososanga omuntu ng'agwa mu kyokulo n'asaba eddaala nga mumpi muzibu naye ng'ate ebifaananyi abadde abikubira gundi abikubira distance forever ne wakuwa video ng'olaba yeeyo essimu zajjo sogisetinga TikTok webesa okufuula wa ipusi nga toziina kati awo omuntu ono ogenda musanga liiso ku liiso oba ogenda mu miitinga wa wonna wonna era ebiseera ebisinga abamu b'emiitinga omulundi gumu taddamu kwekubira tebaddamu kyenyinza okugamba ekyo sooka oyiseewo biva ono omusajja ajja kusobola bizinesi bannange bivanga bulijjo ku access building ku 075 26 ajja kujjanjaba pressure ulcers n'ebisigadde buli ndwadde yonna mukubireko for consultation omanye ekiti ky'endwadde weegwa mulabe ekiddako ndina omukulu Mr. America Social Media Mr. America Uganda Social Media emirimu gikolera wa zuula omwagalwawo emirimu gikolera wangi ensonga z'okuzuula abaagalwa zino lwaki abantu bazuulazula nnyo bannaabwe ebiseera ebisinga abantu bangi beesuubiza ensi neggulu naddala nga beesanze ku social media ate nga omanye ebintu bya relationship bw'oba oyina ebintu kati byayonoonekamu sinakwonooneka byalongokamu bw'oba oyina ssente ng'oli mukyala nga boyfriend oba bbaawo ng'alina kyeyeetaaga oba business toyinza muyambako ku sayidi zonna kati ebiseera ebisinga abantu bangi beefunidde ku mikutu nga omanyi mulembe gwa .com nga beesuubiza ensi neggulu oli n'ayagala asooka amanye ddala wengenda okuteeka iPhone 13 bagita iPhone 13 eyakafuluma ddala omuntu ono ankaabirira nti alina mapeesa ejaawo tamulabanga bawunze bafunyemu ebirungi bamaziga mere sooka owulirize wano omuntu gw'ogenda okukwata essimu anti muyinza okubeera mu long distance munaye essimu baginyakuddeko ku boda njatandikawo ka business bwe kati bebi ku sayidi zonna kuba wala n'abalenzi gayi ali ku kyeyo yaleka girlfriend we Uganda naye agenza akasente akakubya akakutte omuwala ayagala muteerawo kaki ka business ayagala asooka amanye okuzuula amazima ddala omuntu oyo gwagenda ozuula gwagenda otuteekamu ssente ogenda okukwata essimu okukuba gwe bagenda osindikira obukadde 5 alabike nga akola botiki wali oba atandika okusukula amasimu nga Mikairi yakwata essimu ng'eyakwata ssente ye John ng'oli agenda okukuwasa nga tannaba kuwaayo agenda oleeta ssente ye John alina kyeyo ali Kata oba ali Canada ekiddiriraawo ono okukwatamu bigenda ne ssente ze ne zirabika nga ziwonyezeddwa okuliibwa ku sayidi zonna ku bawala n'abalenzi naye ekyo singa neebuuza abeera disappointed kati gwe bali bagenda okuweereza akasente ate atunula atya ng'ebintu byonone abeera disappointment era asigala azza omuliro gye ndi n'ebikoli mu neetisse bingi nnyo nze mponyeza ssente nnyingi oliibwa bo bakuwa ku ssente bozitaasiriza ezaabwe ebintu bino tubikola mwoyo gwa ggwanga ati kati kankunyonyola Wasso Emmanuel teriyo kintu kankunyonyola teri kintu kye twaprovinga mu public oba oyagala ensi emanyi era oba oyagala provinga abantu bakakase kyekiri mu relationship kyekyatusingana notukozesa programu eno ng'abakaaba bangi mu kifo ky'okutimba omuntu gwe bakutte ne bamutimba banaye gayi omutimbe gayi mubbi gayi muyaaya ajja n'akusuula mu laavu totya bulaavu video amala n'akusuula mu laavu n'akuleka ne tugenda tukole programu eno teriyo programu yonna egenda ku public ng'osasula yadde omunwe gw'ennusu era wonna woba oddabye it is just for free kubanga zuula omwagalwawo oli werwanda oba kuba ne Uganda buli kimu kya ssente buli kimu kya ssente naye twagenda mu long distance relationship njogerako birungi ki bebafunyeemu like kirioweza kitiimeyo gy'abantu
abagera mu long distance relationship babaddewo bati long distance relationship eno ekoze etyo okubeezaawo abantu for years ne batambula ng'oli waali kuba singa abantu bagivaako tereka ina ebirungi byayo ina ebirungi byayo naye kisookera ddala mu byonna abeesanze obwesanzi bantu bangi beesanze ku social media oli naafuna omukwano gwatasuubirira gwatafunangako bukyabeerawo abalala bavudde mu kyomukwano ne beefuula baaluganda abamu nga beesanze beddira kimu abamu nga beesanze bali kumpi nga balinga baaluganda ku saidi y'emiziro ne bakita ne batuuka e Uganda ne batandika okubeera ddala ab'omukwano oli n'amulaga ne famire ye abalala bafunyeemu nti ate basitudde abaagalwa baabwe ne babatwala ku byeyo ebyenjawulo n'amugamba jangu onsanga eno gyendi ng'era abamu bayitidde kuffe kennyini oli nakubira n'agamba ndi wano Canada nina omuwala ansuza seebase ansula ku mutwe naye omuwala namusanga ku Facebook oba namusanga ku social media oba any platform yonna oba WhatsApp omwana ono njagala muleete no nina obutuuze naye njagala sooka confirminga embaki gye ngenda okukwata ndeete Sweden eri ku kituufu ogenda okukubira omuwala nga bakiwanuka be balya kati omuwala n'afiirwa okubeera e Sweden kyokka ate n'okubira oli nga amaliridde okuteekamu ssente ku saidi zonna ayagala aleete girlfriend we Dubai oba ekkata oba Saudi Arabia ogenda okukubira omuwala bambi nga yeekuumidde omulenzi omu ali eri kati ate bwe batuuka eyo ne babeera bonna kiba kyanjawulo mu era omukwano gwabwe gwongera okuguma kubanga bonna bali ku kyeyo era nze naalisabye bonna abantu bonna saidi zonna kyalibadde kirungi enkuba kyeyo okwana enkuba kyeyo munno bwe mba mudde mwenna kubanga omu waakusooka okudda ojja ssanga enva bazisenyeeko nga teziwera kubanga teri asobola kugumiikiriza butamu kuba bugoma bwa myaka 2 ate okomye waakusoose jangu mwenna mwekuba obugoma omulundi gumu nga bwa myaka 2 kigasa ki okubeera nga girlfriend wo akusoose okukomawo ate mbusimanyi yasoose okukomawo nkutegeeza teri asobola kugumiikiriza olwedde omuzigo ogusembereza omuli ali wano mu Uganda omusana gwakangattabu ate gwokyaliyo simanyi ogenda kujja mwezi gusooka kyenyinza okugamba ekyo naye ng'ekisookera ddamu byonna nsembyayo nga ngamba nti relationship ekuumibwa nnyo ne voice note ng'omwagalwawo muve mu kutypinga omwagalwawo ne buli womu recording eddoboozi alina empulya gy'awulira ng'awulira bulungi muweeko ka selfie mukolereyo ka video naye ate gwe nkuddiramu gwali mu relationship ng'omuntu wali omulabyeko bbaawo liiso ku liiso girlfriend wali omulabyeko liiso ku liiso wagenda oli wadde mbakukwata n'omuwa ebifaananyi byonna byeyagala ebiriko omutwe nga togitemyeko naye gwe atalabangako ku boyfriend wo liiso ku liiso oba girlfriend wo gw'osuubiza ku saidi zonna fuba okulaba ng'omukuumirako emmandu eyo obutamuvaako gyeriko abasajja muzimu gwe gutuliko gwe gututuma abo bonna bolaba ku WhatsApp ku Facebook bonna ne bataddeyo muzimu gubali bubi balwasa kyekyo webale nnyo oye mukulu Mr. America